ettaka mateeka olaba document non document name amateeka ga Registration of Titles Act weeri yajja wano mu 1921 ndowooza, Limitation Act weeri, Land Act weeri yajjawo 1969, Public Lands Act. Bw'oba oyagala Public Lands Act nti no public land gyeriri buli kintu weekiri. Bw'oba ekyapa kino kyawandiisibwa kitya weekiri mu Registration of Titles Act. Bw'oba ng'ogamba nti oli wa mayiro 1908 land law yasookera ddala efuga mayiro nayo gyeri. Bw'oba oyagala bibanja 1929 Busuulani Bujolo weeri, 1975 Land Act gundi Land Form Decree weeri, n'enkyusibwa yabaawo mu Constitution eno weeri ng'eraga nti olw'ekibanja oli kati alina security of occupancy. Bw'oba oyagala mubi applyinga mutya buli lunaku presidential decrees weeziri kwegamba ebintu byonna bino okyaba ng'ekiri ani anaki bw'oba dispute yonna ogira ani anaki executinga RDC wali security team. Kale olaba nti no ebintu byandibadde byanguwa naye ate wabaawo abatabiyanguya. Bw'oba ogamba Mengo ng'ono wabadde ajoogako nti waliwo ekyapa ate n'ogenda Mengo eky'Emmengo kiri musalanga juzi bwe nali ku radio ne ŋŋamba nti ekintu ekiri kiriya lwaki tokisoma. Ogamba nti mwadizibwa ebyammwe mu tteeka erya 1983 oba 83 restitution. Kaakati tulina Constitution ya 1995 yefuga amateeka gonna. Kaakati ate amateeka agaaliwo nga Constitution eno tennabaawo galina status ki? Ng'obikula Constitution ng'ogamba nti ng'olaba page article 2 awo ng'egamba nti lino ly'etteeka ekkulu erisinga amateeka gonna. Lyonna ekintu kyonna article yonna conflictinga n'ekintu kyonna ekiri mu article eba nfu. N'obikula ki? Noonya tteeka liri ekkadde eryaliwo nga Constitution tennabaawo kati erigambako ki? N'ogenda mu 271 274 ndowooza Sabatiko 1 Tero etteeka eryo lijja kugenda likole naye lina okuba modified gundi kuliwe. In other words, it must be amended to be brought to conform to the Constitution. Awo ng'okira bulungi etteeka lino lina okujja mu Parliament liba amended kubanga ebintu bingi nnyo ebyajja ne bibaawo ng'etteeka eryo libaze okubaawo. Bwe lyabeererawo nga lease nga teri tenancy ate nga teri convertible to freehold, kati eri convertible. Kati awo okyasobola okukola etteeka liri nga tolikyusiza. We lyabeererawo 1975 decree yali ekyakola. Kaakati nga tewali protection y'obwakibanja kubanga 75 decree yali ejjeewo ki? Busuulani Bujolo. Kaakati bw'otunula article 237 sub article 8 ewa protection w'ekibanja. Kati awo tokiraba nti etteeka liri lirina okukyuka okukonforminga ne Constitution. Bwetwa etteeka eryo lyabeererawo erira 83 nga ettaka lyonna erya public land liri ku districts liri under Uganda Land Commission lyonna according to the 75 decree. Kaakati lyonna nga liri mu Uganda Land Commission. 1995 Constitution nekola decentralization eri yaliwo mu 1962 Constitution mu boards nekomyawo district land boards kuba kiri kyonna kyali muki
Uganda Land Commission. Kati public land never Uganda Land Commission, neither mu district land boards. Awilango ganti teka nchali applying nga tonabadifula to conform with the constitution. Wano nagulawo mu 1980 mugumu nempaawo nenkulizawo muwala wange nanfuka. Abadde wano emyaka mingi nnyo, yadda mu kayumba ke naliisamu kali akawaggulu, nze neefuna walala w'okubeera. Kakati bw'abeera mu kayumba ako ne maama we naye najja n'amulabirira ne baba bonna emyaka egisinga obungi. Kakati recently maama we n'afuna obulwadde ne bumujja mu nsi muno n'afa. Bw'afudde abaana abantu bayita wa muwala wange nga bamusaba abaguzi ekitundu ekimu eky'ettaka. Ekintu nze nali sikimanyi. Ngenda okukimanya ng'omwana alina ebitundu by'atunze n'obuyumba obumu bwalimu ng'abupangisiza, kale ne tuba bubi nnyo naye n'omwana. Kaakati kwe kuzuula ekitundu kye yali aleseewo nenfuniramu omuguzi. Omuguzi bw'ajja batandika okumutawaanya, ono ajja nti nze nagulawo, ono ajja nti nze nagulawo. N'olusobola nalonda omuntu omu tutegeragana naye ng'ajja kumpa ssente nze zenjagala, ne tukkiriziganya n'agulawo. Okusaba kwange eri gavumenti kwe kuleka kwemuguzizza wano agenda mu maaso n'okukola development gy'ayagala okuteekako. Kubanga twekengera oba neekengera nga ndaba ekitundu kino tekirimu petrol station etegeerekeka, ng'abantu bavuga engendo ennene okusobola okufuna amafuta mu mmotoka zaabwe. Kakati bwe nafuna nga ye ayagala okuteekako petrol station, nikola nemukkiriza gye akole aleete ebyuma bye bikole ettundu erya petro. Era abadde mu kukola ebintu ebyo. Kakati ate abavubuka gye baafubutuka nga bayisibwa wa muwala wange gwe nali mpaddewo okubanga namulekera akayumba wali ke nali nsulamu waggulu, nga kasulamu nga bakolaganye naye nga nti yatundawo dda. Ne mugamba oyo watundawo dda ng'otunda mu linnya ki? Gwe nakulekamu kukuuma bulamu bwo ne maama wo. Ate maama wo Katonda yamugya mu nsi, bw'aba agenze bwe toggyawo obuyinza obutugezaako okutundawo. Kakati ne tubeera mu nkaayana nayo n'omuwala nga ntegeka kumugya mu nnyumba mwe namulekera, kubanga nali nsula mu nnyumba eyo waggulu, nga ntegeka nti bwemala okumaliriza bino ne bagenda mu maaso ne bakola petrol station zaabwe, nja kukolagana naye nsobole okumusimbuliza okumutwala awantu awalala. Njagala kusaba ebitongole bya poliisi, ebitongole ebikuumaddembe bannange, amateeka g'ettaka mugakwate n'obwegendereza nga mu-interpreting ebiwandiiko nga bwe birina okukola ki, nga birina okubeera. Njagala kwebaza minisita okuyimirira mu nsonga zino, najja n'asala amazima oba oli awo n'okugyawo impunity ebadde eri ku ttaka lino. Client waffe Starbex yagula ettaka lino oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza ku kyapa, neneefubutukayo omuntu najja naye ng'aclaiminga nti nannyini, n'akozesa ekika kya impunity yonna okutulemesa okuba nga tukosa ekifo kyaffe. Naye njagala kwebaza minisita nti atapuse bulungi nnyo amateeka, kubanga ssemateeka ono tewali wasobola kumuwakanya. Ne bw'oba oyagala nnyo ne bw'oba nga gwani nga weeyitaani, teri yasobola kukyusa ssemateeka, era teri yali waggulu wa ssemateeka ono. Kya mukisa mulungi nti minisita atapuse bulungi amateeka era n'atukkiriza okujja ku ground kuno. Kyemmanyi client wange waali musanyufu nnyo, era ekifo kino tugenda kikulaakulanya. Mukimanyi bulungi nnyo Starbex ewadde bannayuganda emirimu mingi, era ekoze investments ez'enjawulo, ne ssente eza investor ono ziri wano mu Uganda era zisigala wano mu Uganda.